waliwo okusomozebwa okwenjawulo naye era waliwo n'ebirungi ebisobola okuba nga bituukiddwako era n'awali ebirungi era nawo n'okusomozebwa nako tekubula so mu buli mbeera yonna twetaaga kuba nga tujja mu maaso g'omutonzi okumwebaza ate era bwe tondera okumwanjulira ebyo ebitusoomooza bingi ebigenda maaso mu ggwanga olwokutaano mbaawo wano n'entematema wiiki n'ebyo ebibaddemu netugikubaganyako ebirowoozo n'abadde nyi bandi bentera okubeera nabo wano tokuba ne council date lufunya leero gesirinaawo naye makati awo ndowooza era tujja kuba tufuna n'abaddenyi abalala ab'enjawulo waliwo ensonga nyingi nnyo ezigenda mu maaso naddala mu mbeera n'ebyobufuzi gye tulimu nga tweteekyateekera okulayira kw'omukulembeze w'eggwanga nga tweteekyateekera okuyingira obukulembeze obupya ekisanja ekijja eky'omwaka 2026-2031 bingi bikyuka bulijjo nga gavumenti zikyuka waliwo atakkiriza nti gavumenti zikyuka naye bwe tubeera tulenze mu kulonda okupya kwonna gavumenti eba ekyuse bingi bikyuka mu bukulembeze obw'enjawulo bangi baliteyinira offices zaabwe ate abalala nabo ne bazivaamu ne baziwa abantu abajja ababeera bayingidde obukulembeze obw'enjawulo kati ensonga nyingi weeziri wano eziri mu kutunuulirwa tuli mu kulaba obukulembeze bwa parliament kati gwe muliro oguliko okulaba ani ajja okubeera speaker wa parliament ani ajja ku ludda oluvuganya ani ajja kutagira ku cabinet obukulembeze obw'okuntikko obw'eggwanga lino ani ajira ku cabinet ensonga nyingi eziri awo era bingi twalabye ddala ebimu byatandise okuyitayita ku social media okusobola okusiira ekifaananyi bannayuganda nti waliwo obukulembeze obupya obujja waliwo debate endala eya mukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu gyali eyo butya bwakomawo wano mu ggwanga nawulidde enteekateeka eziriwo yadde nga bannaffe aba National Unity Platform babadde bagamba nti nedda tekiriiko kumala kukubaganyako birowoozo butya mwami Kyagulanyi bwakomawo wano mu ggwanga so nga ate bannaffe aba Interreligious Council of Uganda nabo bagamba nti bataddewo ekkubo okulaba wabeerawo enjodderezeganya ey'enjawulo ku Kyagulanyi gyali asobole okukomawo wano mu ggwanga nga talina kusoomoozebwa kuli awo kwayitamu debate naye weeri awo gyetuyinza otunuulirako maaso awo ne tulaba kutemeratemera wiiki nga bweri okusingira ddala sayidi y'ebyobufuzi okuba nga bwetyo bwetambula n'ensonga endala ez'enjawulo waliwo ensonga ya East Africa palamenti y'omukago ogutugatta wano ng'amawanga agagwa mu East Africa waliwo ensonga eyo bannaffe abali wano mu Uganda ate enteekateeka naye weeri okulaba baani abagenda okugenda mu palamenti ya East Africa okutukiikirira eyo debate naye weeri ku sayidi zonna ezo bannaffe aboludda oluvuganya ate ne bannaffe abali ku ludda olwa gavumenti olwa NRM so nga ate era East Africa era naye erimu ebigisoomooza ebyenjawulo ennaku zino byetuzinda tutunuulira ne byetuwulira naddala ekittavu ekiyimirizaawo omukago guno ogwa East Africa amawanga mangi galemereddwa okuteekayo ssente amawanga mangi galemereddwa okutuukiriza obweyamu bwagwo okulaba nti omukago guno gusobola okuyimirirawo so bannaffe bana balina mu palamenti y'omukago gwa East Africa nabo bana batubuulira kiki ennyo kye basuubira ekyenjawulo ekigenda okuvaayo all along tubadde nga tulaba batali bagendayo naye nga olunsiriza tezivaayo nnyo kumanya oba ddala munnayuganda alina waaganyulwamu mu mukago guno ogwa East Africa with the time tujagira tulikubaganyako ebirowoozo mugenyi wange olwaleero musajja muluuli badde nja kulwogera singa mbadde saatandise kunyumya Luganda wannange badde nja kubuuzaako mu Luluuli naye ye bwana Rogers Sunday bwanga wewa ndi olede bulungi nsanyusa okulaba nsanyusa nnyo okulaba kanso bigenda bitya mpola tubuuzeeko omulabi omulungi wasize otya nnyabo wasize otya ssebo nze Sunday Rogers Bwanga nze speaker wa district y'e Nakasongola era yali ayagala okugenda mu parliament lwakuba okugenda kwange bakwongezaayo paka 231 ndi wa kibiina ekiri mu bukulembeze ekya NRM kozi wali nuku ye yawangula awo mu Nakasongola Ivan Cheyune obambi naye naye azaalwana n'ekifo ekyo okumala ebbanga nga gyavuganya abantu ne bagamba oke katumugezeseemu tulabe bitera bitya mpola Nakasongola si nungi nnyo ate simbi nnyo omanye ekifaananyi ekiri mu Uganda wano kiringa ekigamba nti Nakasongola
olw'okubeera onda nnyo gavumenti eri bulungi nnyo naye tewaliwo reciprocal tewaliwo ngeri ya kugamba nti bikwata nti olw'okuba mumuwa mpankuwe usually si bwe kibeera ndooza mu byobufuzi kiringa okuvuba omanyi ffe tuliraanye ennyanja kyogaawo kati mu kuvuba ekyennyanja by'omaze okukwasa ate toddamu kubifaako afa ku biri ebiri mu mazzi teri muntu asuula butimba mu lyato bwavuba ate mu lyato awusuula mu nnyanja kukwata byotonaba kati ndoza bwe buzibu oba kyova olaba ku luno balonze nuupu ne bagamba katulabe enjawulo bweyinza okubeera naye ate nendaba nga ate tuyinza okuba twabuuse mu sepiki ne tugwa mu muliro kubanga kati ekizibu ekisinga olyose n'otandika ku nooti nungi eyobwa speakership wano mu ggwanga nga district speaker ssemateeka waffe omumanyi bulungi nnyo kwekyagamba nti emirimu speaker wa district gy'anaakolanga gijja kufaanagananga n'emirimu gya speaker wa paalamenti y'eggwanga era emirimu owekitiibwa Rebecca Anita Among gy'akola gyenkola mu kitundu kyo within your jurisdiction. Enjawulo nti ye alina ekitundu kigazi ku nze era ye petroni waffe mu kibiina kyaffe ekifuga ba speaker ba Uganda aba districts za Uganda. Kati obadde otunuulirako ku nsonga eyo nja kuddako katono okunakasongola ne kansooke ngendeko ku nsonga eyo tekina buzibu obwa speaker ogambye obwa speaker kati bugumuweereri kituufu era abeegwanyiza bangi ate abasinga bannamateeka waliwo ko gwe wakawuliddeko nga si munnamateeka bonna ndaba bagwamu eyo layini kubanga owekitiibwa Mao munnamateeka aliko munnamateeka owekitiibwa Lydia Wanyoto munnamateeka waliwo omukyalo omunyola eno saidi eno Margaret Akiki waliwo omukyala naye munnamateeka ndowooza simanyi bulungi oyo byabuyigirize kyala muyigirivu mulungi simanyi wawatuufu so naye nze nalibadde ndowooza mu ggwanga lino erya Uganda ebintu nga bibiri bye tuyinza okusimbako nnyo essira wa sipiika. Number 1, sipiika gwe tulonda kubanga ne president alina okubeera ne interest mu ekyo ekintu okusobola okulaba nti tasabotaginga ate mulimo gwa gavumenti naye ng'ate abalansinga ne interest za Uganda. Uganda eyagala kiiko order paper abantu waba wadde omukisa ogwogera omanye ebiseera ebisinga lwaki abantu batya okuwa ba speaker batya okuwa ba opponents omukisa okwogera ku floor wakuba nti oluusi composition yaabwe ey'okugamba nti ne comprehension y'okugamba nti asobola okumugaidinga singa aba agenze wala luusi obwo obumanyirivu bwe bubulawo kyobulaba okubeera speaker bw'obeera munnamateeka it is better naye kati tulina okutunuulira speaker asobola okubalansinga opposition ne interest za ruling party kyobulaba nze mu kusooka nali ndowooza bajja kwamendinga ssemateeka speaker alemenga kubeera mu party yonna ate aleme kubeeranga mubaka naye kati oba ogitunze parliament oba ogitunze interest ya government oba ogibiseeko ettaka because government naye ina interest ey'amaanyi. Yes, kati speaker of course buli muntu asobola okuba speaker naye ani ayinamu ekyenkizo ku banne mu bumanyirivu ki bonna babadde mu parliament kubanga Lydia Wanyoto yali mubaka ne kati agenda kuba mubaka Honorable Mao yali mubaka kati era mubaka ex officio yakomyewo ati era kati neera akomyewo kati substantively oli doctor gwogamba ogambi doctor she's a doctor doctor in philosophy yes not as a medical doctor. Okay. So kati oyo naye omubaka akati ekyo ng'okigyeko ekyobumanyirivu nti buli omu amanyi
what is the international stand kubanga ba speakers tulinawo Commonwealth tulinawo Africa tulinawo East Africa bayinza okwagala okutuula speaker wamwe gwe mulonda ayina omanyi ekizibu nze saagala ate kulaga ngo baba njagala kwogera objectively simanyi oba sanctions ze baateeka ku speaker waffe baziliftinga bazijjawo oba zikyaliko kubanga baali bamuganye okugenda mu America okugenda wa kati bakitegeeza oba otandise okubeera nga tosobola kusakira ggwanga bulungi ekyo nakyo kimu ate tulina okukyetegereza nakyo kubanga oluusi waliwo ekintu lwokikola ng'olaba nti kirungi naye ate nga waliwo ate kikugira mu kirala nze speaker aliko kyemwagalako mukyala asobola okusika abantu naddala mu pattern eya NRM ayina amaanyi agasika aba independents n'ababadde mu opposition n'abaza mu party ate ne bamuwuliriramu avuba bulungi muvubi mulungi eyo enkizo agirina kakati bwe tubanga tutunuulira interests za party mubazze Lydia Wanyoto wa NRM naye wa NRM sisuubira nga Lydia Wanyoto asobola okusinga ono mweyo aspect kati ne tugenda ku kirala nti you see parliament echeckinga executive mubye sente mukoze eki kakati gwe ne wetunuulira bomanyi Kristo bwe yali agamba ku mukyalo oli owagundi yali omwenzi nga bamuleesa omukuba amayinja n'abagamba atakikolangako yaba asooka okukola ki okumukuba ejjinja omuntu ne yeebwalabwala avaawo gwe oli speaker ali mu kaliba ki can you stand straight osobola okuyimirira busimbalaala n'ogamba minisita nti sente zino mwazibye are your hands clean engalo zo zitukula oba naawe weba batandise for justice must come with clean hands toyina kujanga naawe inako ekizibu ekirala once you have dirty hands then you don't enter the doors of justice equity really kubeera nga eweebwa abo abatuufu kati speaker gwe tulonda biri byonna byonna tubiraba naye speaker gwe tulonda okakasa anacheckinga government mu ngeri eno ey'okugamba nti tulwanyisa obulyake bubbi bwa sente speaker wange waliwo yamalamu amaanyi we yagenda Lwengo one yakomerera honorable Namuju Sise Donozio yes bwe yagamba nti kasita abadde nga bbanga aleeta eno kiba kitegeeza first of all omaze okukonfaminga obubbi bwe nti yabba naye ojustifyinza obubbi nti yabba kubaleetera kwegamba kitegeeza nti bwe baba nga bagobye omwana wange ku ssomero ng'embuzi yo eri ku ttale it is justifiable omwana obutatuula bibuuzo nzibe eyiyo ye kye yali agezaako okulaga mu ndowooza yange but it is not, instead of justifying wrong do right mu kifo ky'okuwolereza ekikyamu kola ekituufu kati awo simanyi oba anasobola okubeera nga mulirayingako nti kati anasobola okubeera nga agolola ettumba abo abayinza okulanda baba sente za gavumenti bayirawo wano tetuyinaawo kizibu kya sente nze mu ndowooza yange ekizibu kye tulina kya nkozesa ya sente tuzikozesa bubi abantu babba kyere olaba omuntu nga sub county chief senior assistant secretary mukulu wa Gombolola afuna emitwalo 6 omwezi omusaala kati akolera wano Kabuusu Rubaga naye asula Matuga buli lunaku avuga amafuta
kati naye wano ndooza olugendo lumpi lwempadde kati kanjogere ku waffe Nakasongola. Okay, yes. Nakasongola bwe nkigeraageranya okuva wano omuntu ng'asula Bombo naye ng'akolera wano buli lunaku avuga emmotoka eyiye ya gavumenti eyiye kuba ye taba na mmotoka tebamuwa mmotoka bamuwa pikipiki. Yes. Avuga emmotoka amafuta ekitone enywa emitwalo 5 buli lunaku kugenda n'okudda. Kitegeeza ennaku 20 zosobola okubeera ng'okoze mu mwezi kiba kitegeeza okozesa akakadde ka sente ku mafuta naye ofuna omusaala gwa mitwalo 6. Akati emitwalo 6 buli lunaku olya famire ye ekitone nnyo olya emitwalo ndooza ng'ebiri kati tugambe 2 mu nnaku 20 oba olidde emitwalo 4 agibeera 4 ako kamwana famire yo girekera sente waka. Kale no bwoba mu kyalo naye era ne mu kyalo gwe omuntu ali ku eyo level olina okubalekerawo sente zibayambako kola ebintu. Abaana bo basoma ne kale bwabeere mu ssomero tonotono lya mitwalo 5 buli taamu. Kakati bw'otunuulira sente zaafuna n'ensaasaanya ye ate ayinayo n'ekizimbe kyazitula aguze ente aguze ettaka n'emmotoka yennyini baamuwa tagirina naye tewaliwo forensic audit ekola account bagamba nti tugiyise tutya okugamba nti banoonyereze naye gwe sente zino ozifuna otya we compare exactly sente zofuna income yo versus the expenditure. Ajja kulanzi nali nakola dabali okumpa obwa chief nga wali wakava Makerere oba wakava Kyambogo oba wa university ne bakuwa omulimo nga senior assistant secretary so kati gombola chief ba chief yes sub county chiefs we bayita kati babayita senior assistant secretaries. Okay, kati kwegamba tugenze ne tu livinga extravagantly. Okay, ne tubeera mu mbeera ey'ekyeyononero oba mu Luganda mba mutuufu omuntu akozesa sente nga bw'ayagala alinga yatuuka mu dduuka lye ajjayo bujja. Nze waliwo olunaku olumu mu kanso we nabuuza naye gwe asula e Kampala omusaala gwonze bwengulaba buli lunaku ova Kampala n'ojja n'okola Nakasongola kubanga gw'oli district office amafuta ago g'oteeka mu mmotoka eyo sente ezo balansinga otya ozimba n'ozimba biri. Kakati mu mbeera efaanana bw'etyo nze ndaba nga twetaaga speaker asobola okukozinga revolution okuleeta enkyukakyuka ey'omuggundu wano anyenye buli siga lya executive buli kitongole kya executive kya central government akinyenye bulungi nnyo okulaba buti ensesanya sente bwekozesebwa sente bwezikozesebwamu kati gwokkiriza nti muli sente wano tuzirina naye nkozesa yazo okulaba nti Munnayuganda yena aganyulwamu golooza ebyo ebizimbe byonna biva kuki biva sente ezo bazikolawo byaba businessmen do I even know ebizimbe ebimu byababaka ba parliamenti byaba ministers byaba ki minister asobola okuba nga alina bya lobbyinga wabweru naye wabweru walobinga nti oleetera kira bw'oba olobinga wabweru n'ozifuna kiba kitegeeza walobingira community n'otazibawa. Walina briefcase organization n'ogamba ndabirira bamulekwa ate nga tebaliiyo n'ozirya ensonga lwaki ozimbye ekizimbe ekyo. Kati sente z'enguudo bw'otunuulira sente ze juzi nasitula kanso yonna nengamba kaawo tufunire emmotoka tugenda kulaba nguudo ngeri gye muzirimamu twasanga nga bye baripootinga birala n'ebiri mu field birala. Njagala okubuulira kye twasangayo waayitawo wiiki emu ogenda okuddayo ng'enguudo zonna bazitereezezza. Kitegeeza ndowooza ffe tubeera n'obunafu obutalondoola bulungi n'enguudo zino z'olaba oluguudo ne balulima ne wayitawo omwaka gumu ne luddamu ne lufa oluguudo lwa kolansi olutaliiko
olutaliko trailers kati nga luno oludde Kabuuso oluddawa osanga nga telulina trailers amaanyi ziyitako naye baakalukola ate lwonoonese kitegeeza thickness eya tamaka eya kolansi obuzito obunene bwe baali balina okuteekako si bwe baakozesa sente waliwo eyaziba ekizibu nti contractor agenda okufuna sente nga eyamuleese minisita eyamuleese oba MP oba chairman wa district oba kansala amaze okujjako oba kaawo oba district engineer amaze okujjako omutemu agwe yogera zino no naye ofuna zino n'omulala yena buli yakibaddemu amugyeko sente nga bw'ayagala contractor alina otuuka ku mulimu nga kasente kasigaza bwe kati ate naye ayagala asigazeeko amagoba kati fe abawansi ne tuba nga ffe tufiirwa standard y'oluguudo neefa kati ziizo baziziza mu ministry ya transport bwe bajjawo UNRA kati ministry ya works ekikulu ekirungi ekulerwa mu namagye naye simanyi ate bombisiba namagye ne Musa Echweru naye so mu namagye oli byamukama empozi Echweru bamugye naye yali mu namagye naye nga nate nabo tebagira waliwo oluguudo lumu olunuma era Uganda simanyi oluguudo waliwo bridge gye baakola egatta Kayunga ne Nakasongola mu Sezibwa River Sezibwa ngoyisiwa ngoyise liye wamunatu ne boyite Nakasongola ne boyite Kayunga Bale ngoyagala okusala oyingire waffe actually ekyalo kyosookerako kyekyange kyekyange kati akakuba ako first of all bakakola nga kafunda emmotoka okweyisanganya buzibu era juzi mmotoka yagwamu netta abantu basatu kakanta ne bafa oluguudo balulima kati tebayiwako mara mu bulungi nnyo ebigoma byali byetaagamu layini eziwera kuba kati oluguudo olwo ffe tulubeeralikirivu nti olunaku lumu lujja kubeera nga luziba prime minister yagendayo n'alulambula ndabalutondoza ye nga tebannaba alabe batuuseewa ejeno n'agendayo nga yakawona awo bakamukuba lulu bamukuba amasasi Honorable Musa Echweru naye ye yasooka ne kuddako prime minister then honorable General Katumba naye n'agendayo kati abantu basatu mwena mugenze n'ababaka ba parliament nate musigadde bakoze ekintu era nga kiri substandard kiba kitegeeza monitoring yaffe eri just for just kukyemalako okugamba nti eggwanga litulabe nti twatuukayo era tulondoola sente z'omusolo naye nga kugamba nti mu mutima temukikola ki temukirina. You can't question contract oli nti naye kyetwakusiwa tusinza ku contract yo ku ndagaano yaffe nga twali tusuubira oluguudo bweruti because perhaps your hands are not clean bwe munaamugenderako ennyo nammwe ajja kubaabya kati awo yagireeta obuzibu olaba nze mukaaso kye nasooka okukola kukeepinga hands zange clean era kati nkukunya sirinaamu gundi kuba tolinawo ojja kuŋŋambira nti naye naawe tewalya zino. President Museveni mu mwaka gwa 2019 yagenda n'akola ekiragiro kubanga tulina land question ewaffe abantu tebalina ttaka because of the historical injustices zemujjukira obulungi ettaka lyaffe lyagenda kati president bw'alaba nga waliwo ebibira ebingi ebya National Forestry Authority ate tekuliiko miti giri awo already n'abantu baali occupyinga dda kubanga ettaka lyalifunda n'alagira n'agamba digazeti kyalubanga Central Forest Reserve ekibira mu kiwedde tenants abantu mubawe ebyapa. Now wetwayingira mu bukulembeze nze nayingira kino kyekisanja kyange kisoose ku bwa kansala ate nenfuuka speaker ate kyekisembyeyo mu district council. Bwe twayingira abakulembeze ne batandika okugamba kati tugabye tutya ne balaba nga bafunye omugano bali ku mugano because this is an 80 square miles forest 8 square miles
That's big. Kati kiriko ebyalo 9 ya byalo 9 ebigabanako kati ne bagamba kati buli kansala tumuweeko yikas 5 ebiseera ebyo nali ku Road Development Center nkola Bakos ne bajja ne bantuukako ne bagamba gali gwenga buli speaker kiriza ekintu kino tugire naffe tufuneko oba olyawo tuyinza okuwaayo yika 15 buli yika bw'ogitunda million 3 ze million 45 naye mbagamba nze taata wange yafa nyina omwaka gumu n'ekitundu buli kye nnina ku nsi kyange saasikira wadde wuma so buli kye nnina kyange ntobye butobi okubeera kyendi maama wange yali ayokya kasooli n'atuweerera ndi looya anzirako musawo fena tutobyenga bwe tulaba kakati nze toyinza ate kutandika ate kuntiisatiisa na buyiikaazi obwo 15 first of all sinaba kufuna ttaka naye ebibanja bye nnina bisukka yiika 15 mu bibanja yes. And you know your rights zimanyi obikozesa exactly kati n'olwekyo kakati zirina kindeetera kugamba nti mbeere mu bantu nga siyala tabo be baatuba kubanga kiba kitegeeza nze okufuna yiika 15 waliwo abadde n'ekibanja kya yiika 2 gwe bajja okusalako n'ole bamusaleko balyoke bafune ze bawaffe kati bakitegeeza nti bwe ŋŋenda mu kyalo ky'e Nakayonza ngeza bugeza kyekimu ku byalo ebiri ku ttaka eryo nja kuba saala bulungi mu bantu ono ate alina wano kibanja ate alina wano ate yafunyeewo atya mwakozesa ofiisi zammwe okutubba bwe mwali mu bukulembeze mwatulugunya abantu naye mbagamba nze saagalako wadde wuma y'ejjiiko ejjiiko y'ettaka ettaka mutwale naye bandabanga omulabi bonna emundu kyova olaba bwa member wa parliament bwankalubiriddemu kubanga abanene bonna bavaayo nga bamanyi gwogenda okwabya sisitimu yaabwe gye bali mu kuluka nyina okubeera nga ndi wabweru ekyasinga okunuma kwe kulaba nga ate ne minisita mwenyini eyasaba president ate naye yeekobanye n'abantu kulana naye afisa tukyafisiza honorable Mululi Mukasa yatukola bubi nnyo kyogera without reservation ate sijja kwejjusa kati ne baleeta abantu okuva ekyankwanzi abalina ssente n'osanga abalaalo era lisiti tugirina nawandiikira president ebbaluwa okuba nti nazze nga sigira naye njirina nja kusheyaringirako kopi ne bagiresivinga ne mpandiikira speaker wa parliament ne mpandiikira prime minister nga ndaga nti ekiragiro kya president bannaye bakivodde betwalowooza nti president bataasa ate banyigiriziddwa bunyigirizibwa bantu balala be batutte ettaka osanga omuntu eyava ekyankwanzi ayina yiika 200 aliko okuva mu mwaka gwa 1998 asigaza yiika 3 n'owulira nga oyagala nakufa bufi naye nga you don't have powers ezikwata omuntu ezikola zitya if you are to go to court ate ne sente nazo tozirina zirepresentinga buli muntu ate banene kakati tomanyi bino abeera mu kooti nga bw'omanyi it is a bet tomanyi kanaagwa katya yes kakati otya cost says oluusi kyekitiisa okugenda mu public interest litigation lwakuba usually tebatera kugira costs naye kati kwegamba n'olabanga buli woddukira naye ndi musanyufu nti president finally yasindisa ebitongole 6 bijje bikole forensic investigation ku kintu ekyo simanyi oba reports teziri compromised already okutebaba compromisinga kubeera nga reports ziri biased ku side y'aba perpetrators ate kubanga already abaali babalambuza bebaali batuukirako RDC minister chairman 5 DPC diso bonna their hands are dirty naye ate be batambuza abakulu bwe bava mu state house batuukira ku bo kakati awo
Investigations zibera compromised of course. Ndabanga ne report za malabudde sisuubirayo justice. Ne anyway, kasa mukulu w'eggwanga tuli ku Mukutu TV erabibwa internationally. Kyemanyi nti lumu ajja kufunako ebimu ku bye twogera. Kuba oli awo ne baluwa ze tuwandiika wadde bazireceiving ziyinza obutamutuukako. Intelligence briefs zafuna ng'oluusi tebamubuulira nti speaker wa district yayogedde bw'ati yagambye kino kubanga nabo balaba nti bannaabwe baba babakuba. Naye kati awo we nagambidde wali eri kati wabadde oleesa ensonga ey'okugamba nti IALA East African Legislative Assembly oba oli awo yatuuka okugamba nti oba tulisolvinge nti buli memba wa IALA ensi ye kubanga buli ggwanga lireeta ba members 9 okugenda mu East African Legislative Assembly. Buli ggwanga libeere responsible okusasula ababaka baalyo. Kubanga amawanga mangi galemereddwa okusasula awo wuche sente we nagambidde nti si kulemererwa ng'eggwanga tetulemereddwa kuda nti tulina sente okusasula sente ze balina okuwaayo subscription gye balina okuwa mu East African Community. Okugaana n'okulemererwa byanjawulo. Amawanga gaganye buganyi intentionally galina eggume. Okay. Tewali gwanga wano liyinza kugamba nti lyo terina sente zisasulwa mu East African Community kubanga ogenda okugamba nti njoyininga kati nga Somalia bwe yagambye nti ejoyininga ebe maze okutegeera kyegendamu ebisaanyizo byonna obuvunaanyizibwa nagamba obutujja busobola katugende. Kati yalemereddwa gwanga lyagaddewo terikyaliwo. Bolemererwa then withdraw. Vam kubanga bana agamba nti eggwanga lisasule nakyo si kirungi kubanga abantu bajja kubeera ne privilege ate kati n'eggwanga eggwanga nalyo lijja kubeera nga likola ki nga lifuna obuzibu nti abamembers ba IALA bajja kuba tebali ku the same level. Okay. Oli avuga moroka ndala asula wantu walala atono bamu obusente butono n'ekitiibwa ekisaanidde okubeera mu IALA kijja kuggwawo. Osange ng'omuntu omu alya mutonenyera ate omulala alya mu 4 star 5 star kwegamba bagambe nti naye uno atambulira ku boda naye wa IALA naye mubaka oba oswaza eggwanga ndi ggwanga yakiikira mu kago oswaza eggwanga kyobalaba nze ngamba nti nze nganza omu sikiriziganya na kyakugamba nti buli ggwanga lisasulire owaalyo. Okay, musabe okubira tudda tutonde okutanya ku nsonda ya IALA katono nyo ndakuziza ate no katono ku nsonda gye twabaddeko eyobwa speaker ne kulaba n'ensonda gye waleese nti osanga eggwanga lyaffe obuzibu. Checks and balances zino ezikolebwa nda parliament okukola ku bitongole bya gavumenti ebirala oluusi bye bikifaananyi ekiyinza okuba nti tikivaayo. Naye twafunye challenge nti at least this time obadde olinza okulowooza nti ne bannaffe abali ku ludda oluvuganya nga bayinza okubaako embeera ey'enjawulo gye bakola okuteekawo parliament ogiteekako debate ey'amaanyi. But as of now parliament erimu ababaka ba parliament abatawera 9 abali ku side y'oluvuganya. Yes, NRM erimu 36 independent atenda n'abasinga bali leaning to NRM. Assignize ne memorandum. Bassignize ne memorandum of understanding okulaga nti bajja kukolagana bulungi nnyo n'ekibiina. Debate omutindo gwa debate mu parliament bungeraageranizo tulabe. Okay. Ekisooka waliwo omuntu omu eyagamba nti abalonzi bafaanagana ne bebalonda. Naye ndabanga ekintu ekyo kyandeba kituufu. Omanyi nti abantu tebalonda alina busobozi, balonda gwe baagala. Kakati abantu baffe tebamanyi omubaka akola ki era alina busobozi ki. Nze ntunuulira mu district council
waliwo olunaku olumu kankuweeko gundi olugambo olunaku lumu nagamba teri afuluma mu kanso olwaleero nga tolina kyoyogedde. Oŋŋamba otya nti gwe mugombolera lyo omwaka mulamba guggwako nga toyinaayo bizibu nomalako omwaka tolina kyewali oyogedde mu kanso. Neŋŋamba nina kanso yange y'abantu 34 kitegeeza nyina abantu 33 auke 32 kubanga owa 3 ye ssentebe wa district. Teri agenda kufuluma wano nga tolina kyoyogedde leero. Era neŋŋamba clerk, manyi clerk wa kanso abeera answerable to the speaker. Towabaawo gw'osasula leero nga mu minute stalimu talina kyeyayogedde wakiri sekendinga naye eddoboozi lyo lirina okuwulirwa leero bw'oba oyagala allowance. Mu lulimi ki? Nabagamba kati twogere mu lululi oba Oluganda lwoli comfortable bati yimirira obeeko kyotugamba erako kyoyogera. Luzungu bwe luba luganya itiizo abantu bayimirira okulwanirira secondment. I second emotion ayigolerere naye nga omuntu kubanga nalabanga omwaka guweddeko omuntu waliwo bendabanga talina kyeyali ayogedde kati uno walemesa abaale bakwesimbyeko ng'ogamba gwasobola era n'abantu ne bakuwaaka. Kati naawe omazeeko omwaka tolina kyewali oyogedde era bw'otunuulirako olwo olunaku teri kansala ataliimu mu minutes ezo. Naye kati abantu bo bwe baba waneeno nga tukuba campaigns bawuliriza bye twogera tebatunuulira gye tulaga bikolebwayo kyekiri mu parliament kubanga kakati otunuulira bw'oba ogamba nti kati katutunuulire ewaffe for example Nakasongola constituency olinayo mani MP Nakasongola constituency nyinawo mani MP nembeera n'owa constituency Ivan Cheine NRM yeyina omukyala kati olonze owa nupu bw'obanga olonda busobozi ono pleader gwe alina kaadi NRM asiyenze eyali agirina nze nali ku independent ono pleader nze nali mu KNRM aka primaries ebyagana nenzira ku independent. Ono pleader abadde speaker kitegeeza alina obumanyirivu mu bukulembeze abadde okuva mukulembeze okuva ku LC1 wanabeera ku LC1 LC2 kugombolola n'engenda ku district ate ndi pleader mu mulimu omukulu ogwa parliament kubaga amateeka kitegeeza by far buli yeyeesimbyewo mba musinga kuba bonna be twali twesimbyewo nabo tewaaliwo yali abaddeko wadde ku lukiiko lw'elo C1 ng'ogyeko nze ateeka nabo bennyini bamanyi nti ekizibu kye tulina kya mataka bw'obanga oli wakumalawo kizibu kya ttaka wano mu Uganda na especially Central Region you must touch the law ojamendinge. That's true. Bw'oba towaamendinze mateeka ne gasigala nga bwe gali mbalayirira abantu abali mu Central Region wano tukyakaaba olw'ebizibu by'ettaka kubanga baakola amateeka g'ettaka nga by all means gafevaringa ayinawo gwe gafevaringa okusinga because now kati gwe nga onnamateeka omanyi nti akawaayiro namba 29 akogera ku bona fide ne lawful occupant kogera ku muntu bona fide occupant ng'omuntu yaliwo 12 years before the enactment of the constitution of the 1995 kati 12 years okuva mu 1995 backwards kiba kitegeeza 83 yes. nga 8 ogw'ekumi oteekwa kuba waliwo kuba ssemateeka yatandika nga 8 ogw'ekumi 1995 kyategeeza nga 8 ogw'ekumi 1983 oteekwa kuba nga ekibanja ky'olina wali okirina kakati gwe emyaka gyo mu 83 wali olina ekibanja saliwo kitegeeza buli puloti gy'olina buli kibanja ky'olina mpewo
okujjako nga wakigula ku landlord oba a person holding powers of attorney eza landlord ne kati ffe tutuuka n'ogula ku wakibanja muno nga tomanyi buwaayiro ate etteeka terikikkereza but these guys baakola obuwaayiro obwo nga bo bamanyi bo basente bwagulaagula kyapa ffe bwe tugula bibanja kakati ffe bannansi abali wano mu Central Region ekiseera kijja kutuuka nga tewali akyaliwo wano nga oliwo ku mase y'oli alina ekyapa atusaasira busaasizi kati bagenze ne baleeta etteeka ejja kutuumulemu naye mbadde njagala mmaleyo kano bwe kibanga katandikireko tuumulemu edakika ndaazi tuwedde tumutiize tuumulemu ndine omukulu Rogers Sande Bwanga erinnya nabadde luli pronunciation yabadde endala nandiyise Bwanga kale katuumulemu katono nnyo banyabo ne basebo tuli mutunuulira ebintu bingi nnyo naddala mu wiiki eno bitambudde waliwo ensonga ewa speaker mu parliament waliwo ensonga ya bannaffe abadde na mu parliament ya East Africa tuli mu kuba tooki tulabe butya bwe tulowooza ensonga zo bwe zaalibadde zikwatibwa katuumulemu katono nnyo tugenda kukomawo.
akakuba katonye ebweru tubasaasira mwenna bayisidwa obubi olwakakubaako naddala ate bwe bijjamu bannaffe bano abasuubuzi ennaku zino babeera mu kweraliikirira ebintu ennaku zino baleka babiwanise ku butandaalo amaduuka mu kibuga kati batandika okugateekamu obutandaalo okulaba nti ebintu byabwe tebifa tubasaasira naye abamu nno ate ewaka gye basula naye embeera si ya mulembe olw'ekire ky'enkuba oluusi ekiteera okutonnya so tubasaasira abamu abayisibwa obubi olw'enkuba so nga ate nakasongolayo bagyetaaga kubanga balina okulima ente zirina okuliwa ku muddo so nga ate wano mu kibuga ate tukaaba bw'eba etonnye mukokwa n'ayitirira mwagadde ssente okusinga obulamu buli wamu tuteekawo gundi buli wamu tuteekawo ebizimbe buli wamu mutundawo buli wamu tuzimbawo buli wamu mataba gonna mugatunzi amazzi gali badde gayita we tuzimba mwagadde ssente okusinga obulamu nuusi naffe ekisa kituggwako era tulinawo gye tusobola kubawa ekisa kituweddeko tubakolere tubadde tutunuulira omutindo gwa palamenti nga bwe tusuubira bwe tunaabeera abamu balabanga palamenti this time ejja kubeera mu kyekubiira because buli oludda oluvuganya lwe Rwanda tetulina bantu ba muzinzi 1 2 na n'enamba y'abantu n'enamba yaabwe because buli muntu yali badde yibuze saazo lwaki NRM ekola memorandum of understanding ku babaka ekola ku babaka abazze independent already ina n'enamba esinga obunene kiki ekiri emabedde nnyo ekitunuuliddwa okulaba nga kiyisibwawo. I am smelling a rat. You see? Nze ndaba nenuma obweraliikirivu nti biseera ebijja bwe tuteegendereza nyira ababaka bwe batatukolera nnyo kisa okulonda ku adult suffrage ku president kujja kuyinza okuggwawo. Newebeera nga electoral college y'ababaka ba parliament be basalawo ani president. Ani president. Kyolaba mu mwaka gwa 2005 bwe twali tulonda okuzaawo ebibiina oba okusigala mu movement nze nalonda baasi abalala ne balonda omuti kubanga omuti ayalondanga omuti yoye yali agamba nti ebibiina biddewo naye nze nalonda baasi ne nga tusigale mu movement system muntu ajje nga azze ku meriti so si kibiina kuba kati abantu 9 kale ne baba 10 ku bantu bena kati muba muvuganya kiryali kibagitegeeza discussion zonna ziggwera mu caucus NRM eziri substantive ate kati ekizibu ekiriwo nti caucus naye ate eri swallowed by SEC Central Executive Committee NRM olabanga byeyagala byebikola SEC etuula eri neeyisa kyeyagala nejja nekyanjula mu caucus ate mukyanjula mu caucus babeeranga babawadde instructions you can do ABCD. Abantu tebakyateesa on merit abantu bateesa kugamba nti oba tuyina inferiority complex tuyina okutya oba tuyina anxiety nyingi nti bwe naasanyusa president oluddako nyinza okuba minister. Ndowooza kyekireetera abantu abamu okuteesa ngeri gye bateesaamu ng'alabira ddala nti bw'atakola ki bw'alaba nti n'akuba ekintu kino ayinza obutabeerako nyinza obutabeera ssentebe w'akakiiko nyinza obutabeera vice chairperson w'akakiiko kwegamba tuli ba opportunists nnyo tetuli bamativu n'omusaala gwe tufuna naye benefits z'omubaka wa parliament nga totaddeeko na bulala bw'ayinza okufuna okuswindolinga n'ebirala sente ezo lyale nze ndabanga ezo basobola okubeezaawo okusigala nga olina eddoboozi lyo nga ggwe olaba nze sipiika wa district afuna emitwalo 6 omwezi mbeera mu mativu n'ekyo nyenezo zi sente ze nayingirira zemmanyi bwaba bambaddeyo sente endala z'okugamba nti kati tugenda mu gundi mu Buluga tugenda mu field kugenda mu kanso y'egombolola benchmarking it is okay bwe zinaaba ezo zize naye kati nsigazaawo omulimu gwange nenga ndi munnamateeka we naabeera mu kooti wali ne wali nenyongerezaako kati buno obulala obwa sipiika kabunkolere ku byokulya ewaka
sente ez'okukolamu ebintu ebiri substantive kanzije mu profession yange manye nti office eyoyo ekola kukulya waka office ya speaker okuwerera abaana okugulako ettaka okuzimba ebyo kambije mu profession yange naye abantu abasinga bagenda mu parliament ekizibu ennyo nga gwe mulimo talina walala wasuubira kujja sente okujjako awo kyekimu ekireeta obuzibu mu ggwanga wano omuntu n'alaba nga it is a do or die. I must go there. Yes, ye quality okulaba nti esereba kubanga omuntu kwate twagitunulidde lwa kibiina kya byabufuzi twagitunulidde mutwe gwa muntu nti you can be in NRM naye ndolaba waliwo bitatambula bulungi kati andi you can be in opposition but you appreciate in one way or the other that this law igenda kuyamba abantu kati anti omulimu gwo gugenda kuggwawo kubanga bw'onooba kuba ennyo bagenda kuteekamu sente ngozeeyo mu kalulu akaddako kati kyova olaba otya kubanga gwo gwe mulimu gwo kyolaba abantu abamu aboogera bali they are standing ojja kusanga nga Segona bw'anaaba ayogera ne bw'anaava mu parliament asigala alya ku profession ye Lukwago bw'ava ku bwa meya ajja kulya alina faamu ye basalirwa bw'ava ku bwa MP ajja kulya be bantu ababadde boosituka ne boogerako mu house n'olaba nti yagezezaako okukunya kino ne kiri nate abalonzi bagambye muveeyo naye gwe mwaswikinze naye ali atya quality ey'obukulembeze egudde lwakuba nti n'abalonzi ffennyini feka na feka tetufaayo kwani gwe tulonda kati olwaleero palamenti y'eggwanga nze sirowooza nti tugenda kubeera ne palamenti ey'okubaganya ebirowoozo wabula palamenti eryakujjabuza nga kuyisa buyisa byebyo tugenda kuyisa ebyo executive byeyagala of course bano abalala abasigaddewo bajja kwogerayogerako bye boogera naye nga tebijja kuyitawo akati biyitewo biragewa kati omubaka wa palamenti kasaagenda mu kokasi ne bamulabako wano mu house ne bw'aba taliiwo kubanga kati omugaso gwe gwaki kati ONRM omugaso gwe gugenda kubeera ki mwavudde mu kokasi seeke yabagambye mukole kino mwavuddeyo nti eyo ye position ya party kati mu house ogenda kujja kukola ki it is either yes or no yes yes ate kati ogenda kulaba nga ebiseera ebisinga the eyes and the nays kyekigenda okubeera okulonda oba bwe kitaba ekyo nga baagala okulaba nti ekintu kyabwe kiyitawo bagamba show of hands the eye has it kati bwe bagamba show of hands kiba kitegeeza baagala okukulaba ggwe alonze eri kubanga wano mu eyes ne nays osobola okuyisaawo kyoyagala kubanga eddoboozi toyinza kulyawulira lyabadde lya gundi oluusi naye bagamba show of hands kiba kitegeeza Rogers bamulabanga Rogers awanisa omukono ku side ki ewagira oba ewakanya kati baddeyo mukokasi bakutandikeko nze palamenti tufuna barebo MPs palamenti ye 12 simanyi naye sejisuubiramu nnyo kyamaanyi eyinza okuyisa amateeka agagenda okubeera amazima kisuubiramu nnyo kyamaanyi naye nze ekikulu ennyo Central Region eno mugiyambe mugibailing out speaker gwe tugenda okulonda kyensuubira nti speaker aliko agenda kuddako okwo kwe kusuubira kwange kubanga bwe ntunuulira abajja of course bagenda kubajjamu Liliya Wanyoto omanyi abantu abamu bajja nga baagala kuteekawo mbeera ebaweesa ku executive ku cabinet naye nga interest ye si ya seat naye gamba bagambe nti kakati bantuuze bagambe vaamu
tugenda kuweno power kati kyekiriwo abantu baliwo ku raisinga bargaining powers zaabwe naye nga owekitiibwa Anita Aneti agenda kuddako ku bwa speaker nze mukulaba kwange kubanga ababaka abasinga abajja abadde mabega waabwe nnyo bwendabanga abadde nnyo mabega waabwe ndabanga so n'olwekyo simusuubira kubanga agenda kugwa simusuubira mukazi mulungi naye wabula kye twalikoze ng'eggwanga oba oliawo tweggyemu olukungu pulezidenti ayogereganye n'amawanga agamuteekako travel ban baddemu bamuggule oba naye yeetonde nti bwe babanga abamu bamusaako bo bagamba babasaako embago lwagundi lwa bisiyaga naye ate abalala bagamba babasaako lwa bulyake kati bwe babanga bulyake you come out obere open obagambe sente ze nazimbamu kino ne kino zaava wano ne wano my hands are clean ensi ekutegeere naye bw'obanga gwe mwennyini tosobola kuvaayo neweerwanirira n'olaga abantu nti your hands are clean then kyakitegeeza nti otufiiriza kyo kituufu otufiiriza kubanga speaker atasobola kugenda kulabika nga asakira eggwanga walala ku benchmarkinga keeri alabe bino ebibuga bitambula bitya biri babikola batya kubanga sigamba nti ogenda kumanya nti rules of procedure ngamba nti ati oli out of order ebisi byogendako naye eggwanga bwe libanga lizimba rail bakikola batya musobole okubeera nga policies zemukola wano olw'okuba nti yegwe presiding officer wali you must have the knowledge toyina ngeri gyojja kubeera nga yegwe presiding magistrate oba judicial officer yenna ng'ate gwe amateeka togategeera you must understand the rules of evidence evidential burden eri kwani era dispensing otya kati bwe baba boogera ku luguudo standard gauge rail bagireese police gundi budget na biki byonna work plans na biki babireese oyinako knowledge ku kintu ekyo oba just engineer oba permanent secretary bwayimirira kyayogera oba minister kyayogera kyekyo tulinaako kirala kyonna tulinga abali mu kyaki kasa Bible egamba nti Yesu Kristo ye mwana wa Katonda you don't question ogenda n'ekyo nti Yesu Kristo ye mwana wa Katonda kazotandika okubuuza Yesu Kristo yajja atya okuba omwana wa Katonda kati gwe tuli mu Kristaayo kati nze ndi mweraliikirivu ne paalamenti yaffe naye kansabe Katonda ono ali waggulu ennyo atuyambe ababaka obaoliawo bafunemuuko ensonyi omanyi omuntu atalina nsonyi si mwangu wa kuteesa naye kituufu kubanga ye buli kyayagala akubawo kikube waliwo programs ezimu ku ma TV ne ku ma radio zotasobola kuwuliriza nga family kubanga abakolako sawa yonena asookuwawo ekigambo kyoteekyo ate oyina abaana awo n'oswala kyolaba embeera ku station ng'eno mba ndi mumativu kubanga omwana ndaba nga talinamu kwesitala nti agenda kwogera kino bakiri kati oba speaker obwo shifting to Parliament of East Africa kubanga yali wano mu Uganda ayinza okuba tamanyi nnyo makulu ga East African Legislative Assembly. Why would we be having representatives as a country in East Africa? What gains do we get as Ugandans? You see, muna Uganda ndaba tuyina tusaanidde okutegeera nti tujjukire nti tuyina omukago ogw'amawanga agabuvanjuba wa olukalu luno olw'abaddugavu. Amawanga gano gasooka kubeera asatu: Uganda, Kenya, Tanzania. Rwanda ne Burundi ne bajja ne batwegattako. Oluvannyuma Southern Sudan nejja, Congo nejja, ne Somalia nayo yiyo yakoze eki yazze ge mawanga 8.
ne Somalia tenaleeta ndowooza babaka ano yaleeta kubanga bali ababaka nkaaga mu basatu 9 times 8 ebeera meka mwasoma okubala tuzibu setwaliyo nnyo kakati nate nakuyita niwatuyita kakati awate bawala nnyo yeyo 72 ne kati kitegeeza Somalia tenaleeta kubanga bali nkaaga mu basatu as of today. Kati buli ggwanga twafuna olukiiko kubanga bwe tubeera n'omukago gw'amawanga gano kati ebifuga amawanga gano tunaabisalangawo tutya bagamba buli ggwanga lireeta ababaka tubeere n'olukiiko olusalawo olwawamu olusalawo olw'obulungi bw'amawanga gano agali mu mukago guno. Kati ne bakkiriza nti buli ggwanga lireeta ababaka 9 era Uganda tuyina ababaka 9 abatukiikirira. Kati ku babaka 9 ababiri waliwo etteeka eryateekawo omukago ogwo baliyita the treaty for the establishment of the East African Community. Treaty eyo etteeka eryo eryateekawo omukago guno akawaayiro namba 5 mu kamu section 51 subsection 3 paragraph C akawaayiro ako kagamba bwe bamala okukulonda mu lukiiko olw'eggwanga lyo ng'obadde mubaka wa EALA wa East African Legislative Assembly, you cease to be a member of the East African Legislative Once they Assembly. appoint you to be a member of this parliament within your country, the other side you cease. Yes. Okay. Oba olayidde wano batonnaba kati weewalira kuna nti kakati wano sinabakola ki kulayira sinafuuka mubaka naye banonze naye kati bo bali bagamba bo abakola etteeka bo batunuulira kukulonda as long as you are elected. Yes. You've been declared as a member of parliament. Kubanga we wagendedde okwesimbawo kitegeeza eno tokyayagalayo kitegeeza bw'onookomawo wano ogenda kukola gadde bengalye wano tubayina tuyina Honorable Dennis Namara ne Honorable Kakooza James gwe balowooza kuwabakadde. Yes. Asitya wano Central Region oli wa Western ono Central kati ate bona be NRM. Kati ekisooka NRM most likely yegenda okuzzaawo kubanga abaavuddeyo be NRM. Omubaka omu most likely ajja kuba wa Central omulala wa Western. Kati tuganyulwamu tutya ekireetawo omukago mu mawanga gano kugonzaamu mu byentambula wakati w'abantu abali mu mawanga ago mu byensuubulaganya kubanga ffe tuli landlocked tetuyina si esobola okutambuza ebyamaguzi okuva ebweru. Kati tuyina okukwatagana ne Kenya oba Tanzania abayina zi Mombasa abayina zi Dar es Salaam bazira batyezo okulaba nti ports ebyamaguzi ebiva ebweru bituukira waawo ne bitambula okujja. Kyova laba bateekawo omukago nti bwe mba nyingira Kenya nga ndi musuubuzi neme kufuna nnyo buzibu. Kati bano ababaka mu legislature yaabwe Legislative Assembly eyo gye babeeramu balina okubaga amateeka okulaba nti customs eziri ku abantu abakola ku misolo ku booda zino tebakaluubiriza nnyo bantu bayisaawo byamaguzi nga bavudde mu ggwanga eriri mu mukago. Kati ekyo kyekimu ku bye tulina okufunamu. Ekirala bwabeerawo ebyagundi wetuba nga tukwatagana sisuubira Kenya ate kutwala majje kulumba Uganda. Sisuubira Uganda kulumba Kenya kubanga tuli ba Luganda. Kitegeeza mu kitundu ekyo Sudani eyamambuka bwerumba Kenya ordinarily Tanzania ina kubeera concerned kubanga Muganda we bamukutteko. So ebyokwerinda oli awo birina okubeera nga biyambako. Kati twetaaga n'okubeera nga lwakuba nti abaliyo tebannabandoza kukiteeka mu gundi ne twalibadde ne integration ne tubeera nga tuyina
oba omukulembeze owawamu nga America bwe bagitondawo naffe bwe tutandise okukola. Eventually tujja kutuuka ekiseera nga kwatwano gwe tuyita president ayinza kubeera governor. Tubeere ne president nga wa East Africa with time kisoboka nga wa East Africa. Twetaaga okubeera ne ID ngeri universal East African community national regional ID nga kasitanjiraga ku boda ye Rwanda nga nyingira buyingizi kubanga waffe. Nga nzikirizibwa okugula ettaka e Rwanda nzikirizibwa okugula ettaka e Congo kubanga tuli mu mukago ate tuli wamu. Ng'omuntu bw'abeera e Kenya omuna Uganda tabeera foreigner kiringa omuntu ali e Kampala okugenda okugula Nakasongola kubanga ali mu Uganda. Gwe wawe Kampala bw'ogenda n'ogula e Moroto kitegeeza ekyo kituleeta okuba nga tukozesa currency y'emu. Kati bye tulina okufunamu byebyo nti ababaka abalina okugendayo balina okutunuulira ebiteeso ebisobola okwanguyako obulamu. Naye olugendo nga lukyali luwanvu okusinziira ku mbeera eriwo. Olugendo luwanvu naye lusobola okutambulikika lwakuba nti okweyagaliza kwe kungi. Bapulezidenti si bana 8 bwe boogera ku integration bo balutunuulira nti nze nyina okuba. Kati of course ku 8 ogwo the most senior ndooza ye waffe president waffe yabasingamu first of all mu myaka ne experience kubanga okubeera mu bukulembeze okumala emyaka 4 kiba kitegeeza nti bali abalala abasinga mukago kubanga agubadde nnyo emabega. Mukago agutegeera agubaddemu abadde chairman emirundi n'emirundi kati n'olwekyo abitegeera. Kati ate owe Kenya ayinza ogamba anegwe kati gwokaddiye nze nyina okuba mwanza ate nakajja nkyalina amaanyi gyolabyelabyeko winza gwebeera wali otuguiding ate naye takyagala. Kati ate naye alibadde president atunuulira nti Museveni bw'avaako nze nyinza okubeera president ate tayagala abatondewo bwa president bwawamu kubanga enafiirwa mutira omukisa tamanyi oba Somalia banaamuwa after all gwe wajje Somalia n'otukuba kati banaakuwa batya oba gwe wajje egunde Congo n'oba gold oba gwe wajje Tanzania n'otukola bwoti. Akati ebyo byonna tubitunuulira si kugamba nti tutunuulira abakulembeze bano bokka naye nga otherwise East African Legislative Assembly nungi era esaanidde ebeerewo lwakuba nti ababaka abagendayo oba bakola bye balina okukola oba nedda. Omanyi amaka kirungi obeere n'amaka. Amaka gafuuka mazibu ng'obuvunaanyizibwa tobusobola. Obwavu bwe businga okuleeta obuzibu mu nsi n'okweyagaliza kubanga tulwanagana ne baneighbours baffe naddala mu byalo lwa bwavu. Embuzi zo zisala ne zigenda ne ziri amalagala ga neighbor kubanga mwena muli baavu. Ye mwavu naawe oli mwavu. Sibanga singa gw'obadde mugagga ekibanja kyo waali kisibye katimba nga n'enkoko tesala eya neighbor tejja wuwo naawe togenda waayo. Kati awo tulaba ate we mulwanaganira enkoko zo lwaki zijjako obumuli bw'ebijanjaalo byange bwavu. Oli akukuba enfuufu n'oyomba kubanga gwe tolina motoka bwavu. Kakati n'okulaba nti tulwanagana bino byonna bwavu kubanga first of all gwe tolina gold tolina makolero ga moroka kati ate olina kuyita Kenya. Obwavu era mu kumanya tutumanyi tetulina nnyo obusobozi mu kulowooza tulowooza mmere ya leero. Olwaleero nfunyemu ntya nga president aliwo nga MP aliwo nga chairman wa district aliwo. Kati East African Legislative Assembly nze ndowooza nti yeetaaga ababaka first of all abalina sikugamba nti tugenda kulya buli olina okubeera nga omanyi ku bisuubuzi omanyi ku byesente currency bw'oba ogera ku currency ne effect yaabyo obikitegeera obikozesa ddi foreign currency ogikozesa ddi
Do you know the difficulties eziri ku borders bobo oyisaawo ebyamaguzi? Customs wali ogenzeeyo ng'oyisaawo ki? Uganda Revenue Authority wali okolaganyeeko nayo ki? Kenya Revenue Authority wali okolaganyeeko nayo ng'okola ki? Olabe ebizibu abalabi bayitamu obyogerako mu legislature wali mu assembly. So kati kyolaba nze abantu bangi nze navuddeyo okuwagira candidate omu wa Central Region. Ye nabadde nvuganya naye mu parliament mu kulonda kuno kwa parliament na Kasongola. Honorable Stephen Tiberondo Abujingo. Naye navuddeyo okumuwagira lwa nsonga zange bbiri. 1 era n'okweyagaliza mwekuli. Kubanga first of all bwagenda mu Legislative Assembly Arusha. Kiba kitegeeza wane na Kasongola tajja kudda kwesimbawo. Kale awo kiba kitegeeza awo agenzo. Okusinga lwe namulekawo ne mu 233 tobe naye. Kati bobere mabedawe. 233 abera naye ajja kwera mabedawe. Bwe ndowooza bakwa abantu bakyuka. No bo signing abantu bakyuka. Bulijjo mu kooti togenda yo ngenda gano zirina. Nibikyuka. Exactly. So kati ekyo kimwe kyokubiri. Omusajja oyo ye omukuba director ba SR Chiksi wa Bangkok. Eyo mu Africa baji branding as one of the best. Kati bakola maniwa bakola bichi abadde nnyo mu byobusuubuzi nnyo across borders. Kyekitegeeza obuzibu obuli ku customs na bichi yabutegeera okunsinga. Kati nze sirya nyama. Kati nze bw'obanga gw'olya ennyama nze ate sinza kuwulirako nnugu. Nze sente zintwala mu gundi mu East African Legislative Assembly okuvuganya sizirina ze nawababaka yazirina. Kati lwaki mulemesa ate nze sijja kisobola? Bwe tuyimirira ffenna mu musana ofiirwa ki? Abantu balondebwa batya neda kitandata okulondebwa kwa East African Legislative Assembly okusinziira Kawairo number 50 ne mu rules of procedure za parliament y'eggwanga mu ebiri. Ababaka abali mu parliament be balonda ababaka omwenda. Kati eno by election era bano be balonda bagenda kubeerayo paka 2027. Banga substantively myaka 5 gyabali giggwako 2027. Bana ababiri abadde okulondebwa. Yes. Bagenda kulondebwa abano abamaze okulondebwa parliament y'awano. So they are going to be elected to run and finish the term of the other two. Ne Honorable Dennis Mnamara. Okay. Kati Attorney General w'ekitiibwa Kiwanuka yagambye nti abantu tebasobola kulonda basooke ba staying elections bakole consultation ne clerk wa East African Legislative Assembly. Tetesobola kubeera na kulonda kuno ng'ate bano tebanaba kulayira mu parliament y'awano. Kakati ekyo of course spirit yali badde eyo ey'etteeka eryo. Naye ekizibu ekiriwo nti ate si kye baawandiika. Etteeka lye baagala libeere ate si bwe liri. Gundi Attorney General yayogedde etteeka kye lirina okuba. Tiyayogedde etteeka kye liri. Awo nze wenjawukaniramu naye. Etteeka ligamba you cease to be a member of the once you elected. Kasaba kulonda. But for him is now going to consult with the clerk. Alina kusoka kufuuka member of parliament. Kitegeeza he's even enacting, he's making an amendment himself, which powers does not hold. Taina buyinza bukyusa Kawairo ako naye by interpretation yakakyusiza. Nti kaina kugamba kiri. But if the draftsmen of that law had intended it to be, they would have done it with ease. Tewaliwo kibalobera kuwandiika ekyo kati bano kye baagala kibeere. Etteeka litambudde okumala emyaka 2 nga liri bwe lityo. Nagambye Honorable Kakooza ne mugamba obadde mu house. Kiki ekyakulobera okutereeza Kawairo ako kasome ky'oyagala leero?
nolo kuba olwaleero kakukutteko kati akawaayiro kano kabi naye obaddeyo tewafaayo kalongoosa kaleke kabeere nga abana abagenda bakatereeza kuba kati bamaze okutegeera lakuna gye kakuliatinga kasi osigadde emyezi 2 gyokka bwogifiirwa ovaako ki kasaba akulonza abantu ogenda wano mugondi so kati n'olwekyo nze ndaba nga ababaka bano basaanidde batunuulire omubaka agenda okubeera nga akola ki ayambako kati ate lw'okuba nti kati waliwo ne lakuna endala nti ababaka ba paalamenti abali wano abali mu National Assembly yaffe wano ate nabo beesimbyewo ate ng'etteeka eryo ligamba gwe okwesimbawo ku bubaka bwa IARA tolina kubeera mubaka wa National Parliament eya memba wa community eno nti bw'obanga olwaleero Rogers ndi mubaka wa Nakasongola constituency ne bwe mbambuzaayo olunaku lumu okufuluma Parliament sikirizibwa kwesimbawo naye twalabye omubaka Kamateneti Jocelyn ye woman MP wa Ntungamo bamunominate nze yeesimbyewo Parliament yagifuluma oba gyali lw'okuba yagudde kati n'ayagala akole recompensation agende mugundi mu IARA abeere eyo sonda ate yali badde jabiri 27 si mukano kati oba oli awo atone geno interpreting amateeka gano okuprotectinga interests za banne Parliament egira etambula balonde nga bamaze okufuluma ki but of course kati already bamaze okunominating but their nominations were a nullity. You still a member of Parliament. However much you are good you remember here. You still a member of Parliament. So kati n'olwekyo nze njagala okusaba ababaka ba Parliament bukulonda bwe kunaabanga kugenda maaso kubanga ye speaker alinga akya holding a position nti okulonda kugende muki maaso kulina kubeerayo nga 15 gwokuna nominations zanga 3 omwezi guno Monday ndowooza ne Tuesday we waliyo nominations era ffe twamaze okusasula obukadde 3 mu nominations z'NRM obukadde 2 eno mu Parliament 3 byonna twabikoze olwaleero bali mu caucus bagenda kusalawo oba tulondebwa mu gundi oba nedda naye kati nze candidate gwendi amabega we mu Central Region ye Honorable Tuberondwa Bujingo Stephen Lwaki kubanga 1 wewaffe siyinza kugamba nti njagala nnyo Nakasongola ng'ate azze Nakasongola simwagala omuntu wa Uganda bwe yeesimbawo okulondebwa mu East Africa ne bw'abanga mbadde simwagala nze candidate wange kati yali Museveni Bobi Wine yeesimbyewo Kenya nga Museveni yeesimbyewo n'omulala yenna mu Uganda osobola tunuulira interests nyina kutunuulira interests za Kyagulanyi abawangu nfunamu ntya ng'eggwanga era muna Uganda bwe yeesimbawo mu Tanzania oba mba mpagira oyo kati nze gwe mpagira ensonga emu ku ezo wakuba nti weewaffe ekyokubiri ayina obumanyirivu mu busuubuzi obwa across the border tewali nsi ku ezo eziri mu East Africa tabaddeemu mu busuubuzi obw'ekirala kati n'olwekyo obuzibu bwonna abutegeera ensonga lwaki nze naalibadde nsaba ababaka era mbasaba wembanga mulaba nti kisaanidde mutugoberere kale mutugezeseeko kasi omwaka gumu gwokka omwaka ogujja mu November okulonda okulala gye kuli tujja kuba tetubayiseeko nnyo so naye nga njagala okwebaza Channel 44 njagala okwebaza management olw'okumpa omukisa okwogerako eri eggwanga n'okwongera okutaanya ku nsonga ezimu oli awo bwe tufunako omukisa bwe guti lwakuba nti etteeka twabadde twagala oba tujja kufuna lunaku lulala Central Region yeetaaga okwogerako ku nsonga z'amateeka g'ettaka tusabe Parliament eyambe twetaaga tulaga abantu obuzibu obuliwo then oba oli awo Parliament eyinza okukwekuba mu mutima nebaako kyetereeza naffe ne tubeera nga tetuli mu kuweraliikirira kw'okugobwa enkyawamuli ku bibanja nga bwe kiri kati sebo webale nnyo webalire ddala ab'e Nakasongola batulabire endozeeyo amina mujangu era gwotumira of course siyinza butatumira maama wange amina
mama wange omulungi ennyo omanyi mukyalo oyo yatoba nnyo kubanga tukyali bato okutufuula kye tuli ali awo Katalemwa Matuga ono Matuga awo yazimba bino ebyokwetikka emigugu egundi kasooli yabivaamu kati baana mukuze yakola omulimu gwe naffe katulimu olwaffe olubimbi olwe yalumaliriza then njagala okutumira ku bantu bange mwenna ab'e Nakasongola constituency Nakasongola district n'abantu ab'e Kalongo gombola lyange abampa omukisa okuweereza mu district wasinga temwanonda kubeera kansala oba oli awo ensi teyandintegedde ate kati n'olwaleero ensi eyongedde okummanya lwa Channel 44 n'olwekyo njagala okwebaza omukulu Pastor Kayanja ne management yonna eya church eno ne management ya TV olw'okutuwa omukisa kati olwaleero lwe lunaku olutandika omanyi ku nsi buli kintu kiine wekitandikira entandikwa yakyo kati nze ntandise bwenti abira bagaliza Friday ennungi bagaliza weekend ennungi bajja bali basomwe bali nnyo bali ddala abaddeko ne mugoberera ndowooza twabagana olunaku olw'Emande program yemu eya RS Sunshine naye olwali lwakutaano mujje tusabeko ffenna nijje twebaza omutonzi mu overnight olunaku olwaleero saa 12 ez'olweggulo omusumba Kayanja waali okuba ndi enteekateeka zonna n'ekira kituyisa mu bulungi kasigule ekiseera ekirungi weekend ennungi mweraba